Lwaki obufumbo bw'abalokole bufa? Omuntu akoze embaga aluddewo n'okuwasa afunye omukyala gw'ayagala mu kunyigirizibwa okwenjawulo ate ne wayita ebbanga obufumbo ne bufa. Abantu ne baseka ne bajerega n'ebirala ebiringa ebyo. N'obwo abantu abatali balokole bufa, wabula ffe abalokole tutunuulirwa nnyo olw'ensonga tugoberera Bayibuli egaana okunywa omwenge. Bwe mwajja ku mbaga tekwali nnyimba za setaani, bwe mwajja ku mbaga tekwaliko mwenge, baagaana okuleeta ebintu ebyebuwangwa n'ebirala ebiringa ebyo bikolebwa ku mikolo, emmere tebateyaliko mpogola, tebaaloga nkuba n'ebirala. Kati abantu olw'okuba bakaalinga obusungu babeera nabo olw'okuba ffe abalokole traditions ezimu ne culture tuzikola ezikontana ne Katonda, ne batandika okutula mu marriage zaffe ng'eziri perfect. Bagamba katulinde, omanyi beefuula abagezi ennyo, katulabe zijja bafaako. Bambi ogenda okulaba nga ku marriage 10 kuliko marriage 6 ezigaanye. Nenaaza abantu abatali balokole zifa. Alinga omuntu agamba mbwe abantu edda baafanga nnyo, mbwe abantu kati bafa nnyo okusinga edda. N'abantu edda baafanga, wabula edda tebapostinganga muntu ng'omuntu alina kasente eka yagenda ku CBS oba yagenda ku Simba oba ku UBC okubika omuntu we. Ensonga esooka, a marriage eva wa Katonda. Era njagala okukubiriza abantu ffenna naffe abakyali abato, temugwamu maanyi kukwana abantu bakuwasa. Tetugwamu maanyi kuwasa. Nze nja kuwasa, I'm going to marry. Ngenda kuwasa, ngenda kukola embaga, obufumbo ngenda bubeera Mukama ajja kundabira ekisa, kubanga bw'osoma Genesis chapter 6 verse 8 nti Nuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Katonda, Mukama n'amuyamba. So abantu mukwane, muwase mu bufumbo obutukuvu, kubanga marriage is honorable and marriage is a gift from God. However, waliwo ebintu byetulina okutegeera, kubanga tuli ku nsi tetuli mu ggulu. Waliwo abantu abalokoka naddala abatunuulira batulokoka balowooza tuli mu ggulu tugenda kubeera nga bamalayika, oba n'abalokole bennyini okulowooza nti bali mu ggulu ne babaako ebintu byabuusa amaaso ne bijja bibafiiriza omukwano gwabwe n'amaka gaabwe. Ekyokulabirako ekisooka, omukyala gw'owasa alina tribe mwava, alina traditions mwava, alina tribes mwava. Ekyokulabirako, bw'obanga owasizza omukyala n'akubadde muli balokole nga Muganda, oteekeddwa okumanya engeri gye bahandolinga omukyala Omuganda oba omusajja Omuganda. Bw'oba ofumbiddwa omusajja nga w'e Masaka n'ankubadde muli balokole, kikugwanira okumanya engeri omusajja w'e Masaka gy'ayagala bamwagalemu. Bw'oba ofumiddwa omusajja nga Mukiga, nga Mukyoli, nga Munyolo, nga Wengulu, nga half caste, nga Musiraamu, katuwera ku balokole nga half caste, oteekeddwa okumanya ekibya omukazi sajja mwatudde oba omukazi mwatudde. Abamu bagamba bwe tulokoka tufuuka kitonde kijja. Kituufu, kubanga Bayibuli bwetyo bwe tugamba. N'ate ekitonde ekijja tekitujjaako kufukamira nga tubuuza abakulu, kubanga ye nnombukulu enkulu mu Buganda. Tekitujja kuba nti nze wano mu Buganda bw'owandula mpulira bubi, nga tojja kusanga obuwestana nga ye bw'awandula tekimulinaako tabbu. Wane waffe ojja kusanga nga tusembeera bannazaala, tubawa ekitiibwa. Si kiri eky'emizimu bannage naye omuntu akuzaalira omukyala oba omuntu akuzaalira omwami tulina ka distance tetumuwa. Atojja kugwa mu tradition endala nga beewa n'akafuba nga balina nosula mu kisenge kimu ekitaliwo wane waffe. Eyo nsonga nkulu. Waliwo abeegeziwaza ne baagala balowooze nti bwe tulokoka tufuuka bamalayika. Nedda, bwe tulokoka oluusi ennyambala, endya, olulimi n'enneeyisa esigala reflectinga traditions zetuva, wadde bingi bye tukyusa nga traditions embi ng'obusamize n'ebirala, naye okufukamira kati wano mu Buganda, okufukamira, obutalyanga mwogera, obutawandawanda bisigalawo. Kati nankubadde muli balokole, kirungi nnyo okumanya omwami gwenfunye Muganda wa ggwanga ki, muleme okufiirwa amaka. Ekyokubiri, ndaba nnyo wano abasajja Abaganda, abasajja abalokole nga bayimusa omukyala waggulu ne boonoona sisitimu ya Katonda. Omusajja ateekeddwa okubeera omutwe ogw'ennyumba, Katonda nga ali waggulu wa byonna, kuba Katonda ye kamala byonna era ayina mutabani we Yesu Kristo. Era
obwa Katonda abukulu nnyo mu family yaffe. Kyokka naawe ng'omusajja oteekeddwa okuyimiriranga gwe omusajja okukuuma n'okufuga oba okukulembera. Waliwo olw'ofuga, waliwo olw'okulembera. Omusajja waliwo abeera dikiteeta n'agamba kino sikyagala. Ekyo mu maka g'abalokole bangi tekiriimu. Tulokoka ne tujja n'osanga ng'oluusi omukazi n'omusajja benkanankana kubanga baafuuka omubiri gumu. Nedda. Museveni mukulembeze waffe ne bw'aba ayitawo basiba emmotoka zonna. Omukulembeze bw'aba atambula totambula. Naye nga mwenna muli bannayuganda. Naye oli akusingako ekitiibwa kati ojja kuyingira mu maka g'omulokole. Abalokole n'ensobi omanyi n'ogikola. Ayita mukyala we. Let me call my beautiful, my one and only, my everything, my God given. What? Buli mukazi lwamanya nti tolina mulala gw'ogenda kukwana oba n'amanya nti ali mu safe hands agenda kuyimuka akujooge. Era amaka g'abalokole agasinga ojja ssanga mwami yafumba yalabirira abaana kubanga Bayibuli yatugamba mbu twagale bakyala baffe era twagalanenga tetumaŋŋananga n'ebira. Tekijjaawo kuba nti omusajja aba musajja mu maka ge. Era mazire z'abazungu nnyingi zifa lwekyo nti amateeka g'abazungu ne system z'abazungu zaawa omukazi amaanyi n'omwana n'ebisolo. Omusajja n'abeera wansi. Kyovula nti omukazi akeera bukezi n'ateekamu empapula za divorce oba oli awo ku mulimu ng'azireese nti kikintu njagala kwawukana naawe nakukyaye. Kikitize si kyakwagala. Kati naffe abalokole tugwa mu nsobi y'okutiitiibya abakyala. Omukazi osobola n'okubeerawo ng'omwagala nga takimanyi nti omwagala, ng'akimanyi omwagala nga tokimala gamulaga. Talina kukutegeera nnyo, talina kumanya lw'olina, talina kumanya lw'otalina. Olina omukuumira mu suspense. Waliwo engeri gy'abakazi gye baagala okubakwatamu. Kati abalokole kasita omukazi amanyi omutaddeko empeta toyenda ogobera Bayibuli omwagala nnyo. Kasita omukazi abeera n'atuula bwa n'abeera fulaati agenda kuyimuka. Buli lwayimuka ebizibu bijja agenda tandika okuwa amateeka yeerabe ng'ali waggulu amaka gaffe. Kati abasajja abalokole tulina okufuba nnyo okulaba nga tuyimusa obusajja bwaffe mu Katonda, si mu kwepanka mukuba mukazi n'ebirala ebiringa ebyo. Wabula kankuwa ekyokulabirako. Bazadde baffe tuyinza okugamba nti baali bakambwe ennyo. N'ekizibu okusanga taata ng'ali awo azannyira n'abaana be bw'abuuka abuyidde. Taata abataata ayinza okusangamu nammwe, ayinza okwogeramu nammwe n'abataata n'omusajja bw'ato bw'abeera ewaka. Amaka g'abalokole ekimu ku kisinga okugatta kuwanika mukazi ne bamuteeka waggulu ng'ate ebyawandiikibwa obiraba byagenda bimusirisa kubanga abakazi buli lwayimuka bw'ati n'afuna amaanyi oba tokyamusobola. You cannot handle a woman ng'afunye amaanyi ng'afunye obuyinza. You cannot handle. Kati akakulu nako okuyiga nti ono omukazi mukyala alina kubeera wansi. Olunaku lusobola n'okukya nga yakulembera service ku kyaki ng'omusajja n'omugamba ennyumba eddugala buli kimu togenda ku kyaki ate ngenda ku mulimo sigala ng'olabirira abaana. Era nga bw'afuluma enju n'atambula n'agenda kitegeeza ajeemedde bbaawe ne Katonda amujeemedde. Ekyokusatu tuwuliriza nnyo abasumba, si Katonda naye abasumba. Kati omwami n'afuuka kadwofu nga kana akasajja akali ku Facebook akagamba njagala kubeera mpologoma, njagala kubeera taiga. Ne tufuuka dwofu bwe tuti ng'ono omuvubuka azannya mu kibiina ky'Abaamooti. N'osanga ng'omusajja ayimiridde, pasita ali wali, omukyala ali wali, nenga omusajja alinga kaana kato kubanga omukyala asinga kuwuliriza pasita si Katonda ne pasita. Kale obwo obuntuntu ne bujjanga butwonoonera amaka, ne bujjanga butwerabiza obuvunaanyizibwa bwaffe. N'osanga ekifaananyi ky'omusajja, sigambye musajja kweyisanga we Masaka akuterayo mazigo kyabi kibiki kwefuula wakabi. Wabula omusajja abeera nga bw'olaba omusirikale. Omusirikale bamuwa ekiragiro tokkiriza muntu kuyita waawo ne bw'oba gwana ajja kukuba oluyi. So a man must be a godly man in his family. You must rule. Osobola okugamba abantu nti bannange mbalamusizza nayise ne mukyala wange wuuyo. Nayise ne mukyala wange my beautiful. Omukazi n'akimanya nti talina gy'alaga. Kasita omukazi tafuna, kasita competition yebula omukyala. Kasita omukazi competition yemubula. Olwo kiwedde.
kasita omukazi abula competition n'abanga talina kya competingira ng'olwakuta Status Benz Mercedes Dr. T. Amale omuggo gwa Musa n'omuti gwa White Stamaki Premium White Target Tafon Stains Genton Fabrics mukwano gwange Misty Gundo mukwano gwange Jeno Salim Salem mukwano gwange Dr. Emma Wanyama n'ebira osobola kunfuna ku 0704 64 24 92 Womcat School of Journalism